Hello once again. Okay. So tugenda mu your music, tugenda mu kiranga. Why? Question you were poor. Yes, ndi bulungi. Wanji? Mala tucheckinga. Okay. More fire. Next. Tongere. Inazize. Thank you.
wansensera atamukago wetwalumakamani kafali sote tumala babiri tutekemu mutama kula na bembali kusana mazali wangate wamiburaku keno mukwano gwatusuka muzibikaku ewe tusatabipo berekalu kasitatuwa babiri nyegere bikunta nakusiriwala katamukago wetwalumakamani hey wansensera katamukago wetwalumakamani baby nakusiriwala katamukago wetwalumakamani hey wansensera katamukago Mako! Thank you so much. Bana yamutenga 18 November. Yonna kyebiri. Masudani ndowooza olabye ebyamawanguza bitono nnyo. Nze mbadde nsaba kola olunaku lwennyini buli omu ajja agenda alaba kigenda okukola onzalidde. Now there is waliwo olugero olugamba nti agali abamu engalo n'ennyama. So when I met Shamim and she explained to me what she was up to, and I realized that I could be part of one of those people who could make effort and make a contribution to make this theatre festival happen. So I had to let go of anything I have to do and make my contribution. And in the love of collaboration and supporting one another, which is the other essence of theatre works, that they bring all and everybody from all walks of life and we make life happen. And that's why I am here. Tweyanziza nnyo, tweyanzenge. Nenda kusaba Shamim otuwe esaala eggalawo, tweyanziza abasekyuliti ensuuga ne banno, n'enkuba tugyebaza olw'okutonya singa mwagenze dda ne mukyalo. Mukama mulungi, enkuba etonye kati singa mwadduse dda. Wandagezaako okubategeeza nti brother wange omukulu waali awo nkolagana bulungi ne famire yange n'ekyo njagala kukitegeera. Naze n'agamba press conference eritiweeri oyo gwenzirako. Ya Allah okwebaza olw'olunaku luno onjagadde ompisiza mu bingi ombikidde obuziina bwange bwonna gye nvudde ne gye tulaga mu kusaba otuwe obuvumu otuwe okutegeera n'okusalako okulungi mu show yaffe eya 18 November otuwe full house n'okugoba tugobe obiwa abayimbi obiwa abantu ab'enjawulo ne bajja wano ku Serena ne bagoba n'okugoba abatheatre abaana abato nkikkaatiriza abato